Oluseregende lw'emmotoka za pulezidenti olubadde ku speed luyimiziddwa oluvannyuma lw'emmotoka ye ekulemberamu okusooka okutuuka baddereeva ba takisi bwe babadde ne basooka boogeramu n'omusirikale ono era oluvannyuma ne lutuuka. Pulezidenti bw'atuuse mu kifo kino aweereddwa omuzindaalo n'atandika okwogerako gye bali. Atuuse kubabuuza nti buzibu ki kyokka ne boogerera wamu nga tawulira bye badde boogera olw'engeri gye babadde baleekaaniramu waggulu. Oluvannyuma Patrick Buula abasabye bawandiike ebizibu byabwe ne basuubizibwa okuyitibwa mu State House olwo pulezidenti n'adda mu mmotoka ye. Baddereeva bano babadde baagala kubuulira pulezidenti ku ngeri ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority gye babagobyemu ku nguudo ne mu paaka enkadde nga kati bali mu kubundabunda bubunzibunzi. Baddereeva basigadde baleekaanira waggulu nga bategeeza nga bwe kiwedde kyokka libadde teriri busa ne zireeta poliisi badde kulembeddwamu Afande Edgar Nyabong ne batandika okubafuuyiramu kaamulali okubagumbulula. Mu kavungano kano waliwo emmotoka bbiri ezikubiddwa endabirwamu ne zaatika oluvannyuma lw'abagoba baazo okugaana okuyimirira nga baziyimiriza wamu n'okugaana okulekayo okutwala abasaabaze. Wabula babadde bakyagenda mu maaso n'okukola effujjo, poliisi n'eyiwa mu bungi era nga abamu balabiddwako nga batwala Entebbe. Omuwandiisi w'ekibiina kya takisi Entebbe ekya Alitowa Hamidu Sebunya ategeeza nti paaka ya Usafi mbi nnyo era nga nfunda nga tebasobola kukolerayo kubanga oluguudo luno luliko emmotoka nnyingi ezigenda mu lunaana so nga n'olwekyo tebasobola kukolera mu paaka ya Usafi. Kolerwa emmande mu Bugubi naye ku lwokubiri ne kisukka emmotoka paaka nfunda nnyo akiri osobola okuakomodatinga ekinene nnyo emmotoka bibiri naye ffe Entebbe stage tulina emmotoka ezisoba mu 7 kukkiriza emmotoka 8 stage eyo yokka ejjuza paaka eyo olunaku lwokubiri n'olwokusatu abantu ensafaringa gye basafarinzeemu fe abasaabaze baffe ne tulaba nga tetujja kusobola kukola ki kubeera mu paaka kati ffe ne tusaba KCCA either ffe tuzzeeyo mu paaka enkadde oba etuleke gundi etulekere paaka eno Usafi tubeere nga ffe tugikoza kuba tulina emmotoka ezikunukuliza mu 8. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.